Muyaga guno gwatuguddeko jjo ku makya ssaawa 2:10 kirombe kyeyabiza okuva eno waggulu bwekiti byonna gy'olaba awo waggulu wakyawo ne kigenda nga kiyita eri wansi ne kidduka nga kigoba omwala awo kyaziseewo amayumba agawera 100+. Kati amayumba bwe gabeera mu 100 nga buli nnyumba esobola okubaamu abantu abasukka mu 4 5 kitegeeza abantu baba bali mu nga kale so nenyo nga mu 2 naye ate abaakavaayoko simanyi baakaawonawo yeffe. Oyinza okugamba nti ennyumba yange baagizise badde ebeera wali naye nga nakozesezza kudduka nnyo olw'okuwulira sawundi y'ebinyonyi yadde biva eno waggulu nenzirukako nnyo nsobole okuba nti mponya obulamu. Enkuba ebadde nnyingi eno wabaddeyo biddaamu. Ddaamu y'eno baasooka ne bafuna we baakola omwala amazzi gayo gonna ne gatambula nga galina okunoonya omwala guno ogw'eno. Kati wabaddewo n'olusozi nga waliwo bali mu kusala okukola ekkubo ku kasasiro okwo waggulu. Eyo yonna ekintu kyatambudde okuva eyo ne kijja ne kitulumba paka eno kyaziise akaalo nga ne woba odduka nnyo kuba okuva ekyakubye nga ebinyonyi ne bidduka mu bbanga kyaziikidde mu ddakiika nga 2 nga kimaze okukuba okuva eyo okutuuka eri wansi. Peter Ali Moses, marketing manager wa Tete Business Solutions. We deal in printing, branding and general supplies. Tukola signages, tukola corporate wear uniforms n'ebintu bingi. Bino byonna bye mulaba mu dduuka zino samples. Buli kyolaba kyonna tulina stores. Tukola bintu bingi n'abasinga bamanyi tukola printing and branding only. Naye tukola bingi, tulina departments ezirimu civil engineering, ezirimu installations, mechanical installations n'ebirala. Tuli located at Lighthouse Arcade behind Charm Towers, C12. Era bw'otuuka ku C12 obupande waffe wonna oba obulaba. Oyagala okulaba ennyimba comedy oba interview z'abayimbi empya genda ku yo TV app Bolingo Extra shillings 6 ofune MBs 250 okulaba kyoguze onyumirwe. Amannya gange yenze Juma Mudumba amanyikiddwa nga Masuuti mu kibuga ky'Ekyanja. Muyaga guno gwatuguddeko jjo ku makya ssaawa 2:10 kirombe kyeyabiza okuva eno waggulu bwekiti byonna gy'olaba awo waggulu wakyawo ne kigenda nga kiyita eri wansi ne kidduka nga kigoba omwala awo kyaziseewo amayumba agawera 100+. Kati amayumba bwe gabeera mu 100 nga buli nnyumba esobola okubaamu abantu abasukka mu 4 5 kitegeeza abantu baba bali mu nga kale so nenyo nga mu 2 naye ate abaakavaayoko simanyi baakaawonawo yeffe. Oyinza okugamba nti ennyumba yange baagizise badde ebeera wali naye nga nakozesezza kudduka nnyo olw'okuwulira sawundi y'ebinyonyi yadde biva eno waggulu nenzirukako nnyo nsobole okuba nti mponya obulamu. Era kyaziise enju yange ne baneighbor byonna sina kinajjeeyo nga bondaba bwendi famire yange n'abasindise ne baga mugende ewammwe tetulina waakubeera. Poliisi basobodde okujja ne bayamba okuva jjo n'obukumi bw'amaanyi nga balaba mu bungi bwe bati bajjayo abantu bagezaako naye ng'abantu bakyayo wansi bangi nnyo. Wano mbadde mpangisa wansi awo naye nga kino ekyalo nkimazeeko emyaka egiwera 15 kuba nange kennyini ng'omuntu mbadde nvuga mmotoka ya bisaaniiko nga nkolera ku kirombe okwo era nga mpita ku kirombe nenzikira bukirizi ne ngenda wali ewange. So kati embeera eyo yeeriwo abantu bakyabajjayo n'okujjayo abantu kubamalayo obulungi fe abantu b'ekyalo ne tusiima ne tukkiriza nga tulabe ku bantu abali mu 100 nga 200 era kuba okusima badde basima naye kati basima ne batuuka bulungi wansi sobola okutuuka amayumba gali amangi awali abantu abangi. Kusima ne tukakasa nti bajjeeyo abantu mpaka wali emmotoka ezagudde ez'akasasiro zaddeko abaana byonna tetunnatuukayo. Awo wansi wali ennyumba ngambye ziwera 100+. Abantu bakyali wansi awo bangi nnyo kiyinza n'okututwalira ng'ewiiki nga bakyasimayo abantu ku kyalo kino. Abantu badduse mu mayumba okuviira ddala wano mpaka eri wansi ekyalo Kiramba bagenda basenguka buki busengusinga boolaba kuba kati omuntu aba atya embeera yakiri ekyabaddewo ne kino ekyasigaddwa no kye tulabako kuba kati olusozi lulamba mu kibuga Kampala ndowooza wembeera awo Kampala yenna mba mulaba olusozi olukyasinze mu kibuga olw'akasasiro. Kati kyenyiza olowooza ng'omuntu ekiyinza otuyambako kasasiro baba bakyamuyiwa eno
kwe kuleeta greda zino nga bazirese mu bungi ne zanjala ekirombe ekyo okusembeza eri kuba kirombe kati wadde nga batuuma butuumi waggulu nga waafunda ne kiba nga obuzito bunene n'olusozi luwanvu amazzi gali ne gasobola okukitambuza ne kikola ki ne kidduka kale kyatuziise ffenna awo tetulina bye twasigaza n'abagabi b'obuyambi simanyi baba banaatukola batya jjukira abamu tuli bapangisa abamu balandiroodi abamu waliwo n'amayumba kati ge tuli mu kugamba nti mu kuggyayo abantu okuggyayo ly'ettaka okuliza abantu tulaba abantu balina kumenya mayumba sobole okuggyayo ettaka liri okukola ki okulaba ku bantu babe so ntulaba kyo kyali mu buzibu bwereere n'omuntu yagamba nze nawonye saasobodde kufiirwa kintu kyange owalizibwa okumenyawo enju basobole okunoonya emibiri gy'abantu abaziikiddwa mu kasasiro omwo embeera gye tuliko wano mu Lusanja kati mpoziko nawulirako kuba nze mbadde nvuga mmotoka ya bisaaniiko nti bagula ettaka ery'okubeera kasasiro emukono eyo ne mpulira nti baagaana okukolerayo kati tubadde tukyali mu mbeera eyo nga kasasiro tukyasobola kumwongera tumuleeta wano okuba bakyogerako tuleetawo buleesi n'ate asinza agamba nti oba kwavudde okukola ki sinza kakasa naye amazzi enkuba ebadde nnyingi eno wabaddeyo biddaamu daamu yeeno baasooka ne bafuna we bakola omwala amazzi gayo gonna ne gatambula nga galina okunoonya omwala guno ogweno kati wabaddewo n'olusozi nga waliwo bali mu kusala okukola ekkubo ku kasasiro okwo waggulu eyo yonna ekintu kyatambudde okuva eyo ne kijja ne kitulumba paka eno kyaziise akaalo nga n'oba odduka nnyo kuba okuva ekyakubye nga ebinyonyi ne bidduka mu bbanga kyaziikidde mu ddakiika nga 2 nga kimaze okukuba okuva eyo okutuuka eri wansi kati mu kumenyeka waddeyo abantu babadde waggulu eyo abadde bakedde okukola era nabo tukakasa nti mwebali n'abantu baabwe bali eyo abamu bakumye ebisika eyo abantu babadde okuwaggulu bakakasa nti kwebali detanaba nakutuuka mu kusima n'emmotoka ez'akasasiro ne guleeda byaguddeyo eyo wansi kuba kyamenyese ku byaddala eri waggulu ku muntu esiga nti kyatambuddeko ku mabbali kyamenyese kuva waggulu ne kyetoola bwe kiti so kati abantu bo gye bali n'emmotoka zikyaliyo ne basobola okugezaako okulabika nti tukyajjako wano abadde amayumba amangi okunoonya ku bantu baawo naye nze ng'omuntu nange neetaaga obyamaka sikyalinawo embeera nina abaana 2 n'omukazi eyampise n'angamba tufa nenzuuka nesikayo omwana mu buliri nenzuuka n'omwana naddukako n'omulala nesobola okuwonya obulamu naye nga tetwasigaza kintu kyonna kaisaa eno omuntu asobola okumpa ku buyambi oba okutuyambako ne famire zaffe tusobola nga tunava ku bino kuba agambye abalina abafiiddwa ebintu byammwe mwewandiise twagenza okugendako bewandiisiza kuba kati abafiiddwa ebintu abewandiisiza abasinga kati ate be bano bamenyedde amayumba naye bano be baziikidde ebintu kasasiro ebintu bye yaziise abo boosisuubira nti waliyo n'ogamba nti famire yange eri bweti amu baawunze abo tebaana bawandiika bulungi kasasiro be yaziise n'abasinze okwewandiisa be bano bamenyedde amayumba okusobola okusenda kasasiro oli okumuggyawo omuzza eno kati baziikidde amayumba abapangisa okusinga tetwafunye mukisa bulungi gwa kutuwandiisa so tetulina buyambi bwonna naye ng'ebintu byatusiraanyeeko tetulina kye tulina omuntu yenna ali yampuliriza oba asobola okundaba oyinza okugamba nti katubawe ku buyambi nina essimu namba yange y'essimu eri 074 46 32 608 ereeta amanya ga Joro Ampiire. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero tuli waneeno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Waneeno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.
Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala, kw'ossa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira.